Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Omusumba Bujingo kiki ekyakutuukako? Njagala kino kyogera nkimanyi ojja kukiraba mu nnaku ze ezijja mu maaso ze simanyi mmeka. Okimanyi nti nno waliwo ekkomera eriri mu maaso awo erikulindiridde. Buli kintu ky'okola kirina empeera yaakyo. Siga obukyayi ogenda bukungula. Ensi yakwagalako Musumba Bujingo ng'okyali ku Baati Valley. Fenna twawuliriza enjiriyo. Naye ensi okubeera nga eri mu kukyukira bweti otandika naawe oginyigako obusungu weebuuze lwaki mutuuse kweryessa. Okubeera nga leero olina obusungu ku mutima ku nsi n'ensi eyakwagala nga ekuyinako obusungu. Ekyo bwe kinaakulema okuzuula n'okutegeera ensi ogenda kumaliriza nga oli mabega wa mitayimbwa. Si kaseera kawanvu, simanyi kenkana ki nesi kawanvu. Mukama mu Revelation n'akulaga nti nno oyo omuntu ali bw'ati. Mukama gwajjeko omukono gwe yeeyambula, ye kennyini yeeyambula. Kati we twogera olwaleero Omwami Bujingo yeeyambudde. Bino byonna bye mulaba biri mu kukolebwa leero ne byali mu kwogera tali kubyogera nti nno ayina gwali mu kulombera edduwa erimu kaamulali nga bwe tugiyita. Ali mu kubikkirira by'ono omukyala Irene eyafiiridde ku kyaki. Kubanga enfa ya Irene y'amatankane. Kyova olaba mu kutandika kwe mu kukaaba yagambye tuva mu bizibu tudda mu biki? Agamba yakava mu bya Richard tebinnaba kuggwa adda mu bya Irene. Njagala tutegeere bulungi. Kakati omukulu ono ayagala avuge kino ekintu kubanga yamanya nti bw'olumba bano abali ku ludda lw'enkyukakyuka onfuna bulungi bajja kubuukira. Bwe banaakubuukira kino ekibadde kitunuuliddwa kibikkibwe. Njagala Omwami Bujingo otuwe accountability ku bulamu bwa Irene eyafiiridde ku kyakiyo. Va mu by'okwebulankanya ng'afuka anaaba. Ebintu bino biri nze am emotional bwe bituuka ku bintu bino kubanga tukayanira obuyinza, twagala kukyusa ggwanga, twagala kukyusa ki. Tetusobola kukyusa ggwanga tukyalina abantu abayita bapasita nga bayita bweyisinga mannya. Olina yeeyita obwa pasita bwafuuka mannya. Tulina okuddayo mu system ne tutereeza omuntu atuuka ddi okubeera nti alina kyaki. Olaba just ttiimu y'omupiira aba yayitiddwa. Gwe eddoboozi gwe waliwulidde wekka. Ontegedde. Tulina okuba n'enteekateeka ennamu ng'eggwanga. Ontegedde. Etteekateeka ennamu ng'eggwanga okutegeera omuntu bw'ayitibwa recording n'agituleeterako nga bamuyita record it spiritually. Omwami Bujingo nga tannaba na kutuuka ye kwogera bino mukyala we Makula yavaayo n'alumbaani Bobi Wine nti bwe mulonda omunyu w'enjaga State House yonna egenda kujjula ki? Kyekyo kye mbagamba nti abantu bano batulimbalimba nti tebalumba naye nga balumba. Bw'oba wakwonoona ggiramu ddala empale mu kifo ky'okweyonoonera. Onfuna bulungi? Bujingo kyali mu kukola olwaleero ne mukyala we ku Kananirandi bali mu kweyonoonera nga bambadde. Aba awunya nnyo. Kyova olaba era aleekaana kati. Oli yamala okulumba naye n'oyagala n'omugamba kakati gwe yakolanga mu kasino bw'obeera nga gwe muli oyiwa emyoyo kyakyebeera ki? Kyaki tebaloogi nga tetumanyi? Anthony Wameri yafa. Mukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe. Yali munnamateeka wa Nuupu. Leero bw'abanga yafa Kookolo we yatandikira wa? Kuba Kookolo we yajja olubuto lunnuma n'ebirala. Omwami Bujingo ono atuleetera okufunawo question mark ku nfa ya Anthony Wameri bw'avaayo ne yeewaana. Munfuna bulungi oba? Kubanga ye yagambye nti buli muntu yenna amulwana gy'afundikirira mulabyeyo tunaategeererawo oba gwe abatta.
Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka abiri mu ofiisi zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okuliraana Equity Bank tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ngompereze biwandiiko byonna byo bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga nemwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedo funa musajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira kale mukama waffe yeebazibwe. wadigambe Kasongo yeebazibwe kale Yesu yeebazibwe mutonzi waffe ali waggulu agulumizibwe ng'ekisa kye namundeke nyanjule program. Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yeteredde bulungi nsagala mu commentinge neera kansuubire nti buli omu yonna muba nange kansuubire nti buli kimu gye kigendera mu maaso mukireke kigende nga bwe kiri. Yes. tuba mbizibu mutuza mbizibu abange kale ndine Sajime ndine Antonio Mugenyi ndine Samuel Kalungi and of course Vic nze ndiwo ku lwa Vic exclusive mabega wa kamera ye Joero at the same time ye producer wa show Empiso program ebeguse buli Friday ejja ku TV yo ku computer ku simu yo baku tab yo ne tubanga ate tukuwe ebyo bigenze maso nokubanga bikola amawulire mu week okubisamalizinga wano na wali ne tubikutemera mu mbere moba mu mbere endala. Tulina vibe olunaku lwakedde bulungi lwakawewo abakulu buli kimu kibatambulira abulungi ino obutakanya n'omuntu omu naye wano bwe bugwera kale agenda kundiwa ogamba otya kantereza omuzindalo ogukutte yes buuza ku bantu siguta gwe nandaba nkubuuza kuli utya obulamu bugamba ki leero olunaku lwa ssanyu nnyo tucelebratinga Ugandan music Ugandan hits ojjukira Zigidi Mikey Magiki ya Zigidi tesaga nebo jikwatako mame wocha awo kakati ngulina gwe guleke bobo ojjukira abantu abo bojjukira bafina masanyaze ojjukira ba Ronald Mayinja ojjukira ba Coco Finger ojjukira basajja ba OS abayimbe bikadde abayimba music omukadde nga hits tuli ku Serena Hotel mu Kampala tuba celebrating olwaleero nga betugaba na awards zaffe ya award ekyasigaddewo mu Uganda ate ejja kubeerawo emyaka tujja celebrate emyaka 10 guno mwaka gwa 13 naye uno gwe 14 gujja so tokitya awe tuli olwaleero tuzze mu mpiso tusoke mu mpiso tugere mu high people. omuntu babadde nyina ka busungu kiwedde ati ala mwekwatire twesa sudde
naye abantu kantandike no batumirako nebala okwekuumira ku mukutu olunaku lwaleero tukeredde mu bizibu ate tudda mu birala tukyali mu byali kyadde ate tudda mu bya Irene waliwo eyalinnye gigatalinnyika olunaku lwaleero n'olwekyo baganda baffe programu tugobye bumale nga bulijjo abatulaba okuva ebweru w'eggwanga n'abali wano ku butaka mwebale nnyo Antonio Mugenyi gemanya gange nga bulijjo programu eno ebinaddirira tunaabiwulirireyo wakati newala nnyo okweteteggula nga tonnayanjula omaze Shangaza akazindalo paka tunafuna emizina egitumala nkyalina okwesasuza zinga nyongera okubaanirizaako nange nga ngatta eddoboozi lyange kuli abaganda bange batudde ku panel olunaku olwaleero nebaza Mukama Katonda atuwadde ekisa n'atwongera olunaku olulala ku nsi nga tukyassa nga bw'atuwadde omukisa guno katukozese amaloboozi gaffe okugolola amavuunya agagaganya okubeera nga gagolokoka bulungi n'abo abalowooza nti bantu ba Katonda naye nga ensi bali mu kugirimbalimba bali mu kugirya buli okujjako n'okweyisizaawo ebyabwe. Katonda kwagala, Katonda mukwano, kyannaku nti tuyina ababuulizi b'enjiri ngattira wamu bonna naye nga bava ku preaching okwagala okwo ne bayingirira okulya ensi ng'enzige. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira olunaku olwaleero. Viki tukwebaza kutuwanga omwaganya strike tozitidde mumbonyabonyeza ekimala kale tandikiddewo ndowooza watali kulwa ensonga emu gye tugenda okusooka okukwatako mu kitundu kyaffe eky'empiso ye Saala oba ze Saala kati kisuse ku Saala ze Saala okuva ku ttaka ettukuvu erya Kanani n'omusumba wa kale kaakati Kanani landi okay okuva e Kanani yes ebigambo ebyawulikise ne bisasamaza mpola dindo akuuma ebigambo byo bijja oleete submission yo kaakati wiiki eno tufuna esaala okuva ew'omusumba okuva ku Kanani era ng'essaala eyo yalimu obusungu bungi, yalimu okusaba n'okukutula enjegere z'abalabe mu mbeera ey'obulabe. So abantu bangi bavaayo ne barespondinga ku ssaala y'omusumba. Twali tukyali awo yesterday but one omusumba n'ayongerawo essaala endala, essaala eyo endala era ng'erimu ebigambo ebibasabira abo bonna abalabe okwongera okubanyikiriza ddala mpaka mu magombe, nga n'olunyiriri lwasinga okubeera nga yeesigamako ye Zabbuli 35. Abalabye previous video yange olunaku olwaleero mbasomedde Zabbuli, mpaliriziddwa okugenda nnoonye Zabbuli 35 kikyeyogera, ne nkizuula nti Zabbuli 35 ndowooza yedduwa y'abasiraamu etera okwogerwako ejjudde kamulali ebigambo ebigirimu. So tugibasomedde, osobola okuddayo mu previous video zaffe n'ogiraba. Nawe tujikuwe okay. Kale then mu week eno yennyini era omusumba y'omu awulirwako ng'alabwa ku Kanani still nga ayogera ku mugenzi Kanso Anthony Wameli eyafiira ebweru w'eggwanga olw'ekirwadde kya kansa ekyali kirudde nga kimubala mu mbiriizi ate mpaka we twatuuka okumuziika. Kanso y'omu oyo yali munnamateeka owa National Unity Platform era nga alina emisango egimu gyakoze gyagobyeko, but okuzaayo Kostirwe emabega Kanso oyo y'omu Kanso Wameli ye yali mu musango gwa Pastor Rosias Bujingo ogw'okwokya Bayibuli era nga bajjukire kooti eyo yalinga ya Nabweru gye yatuulanga. So nenjagala olwaleero tusooke tutemeeteme bannayuganda bangi buli omu avuddeyo respondinga bibye ng'empiso eyeeyama okuvaayo okufumita okuwonya n'okukola kutya n'okulumya. Yes, so kantandikire sayidi eri then nga nzija side zeno tokemetererwe meme tutandikidde ku prayer oba tutandikire ku bya Anthony Wameli? Tutandikire ku prayer.
terere bulungi. Mu mutima gwange bwe tubanga ddala tuyitidde mu Bayibuli, Matayo omutwe ogw'omukaaga olunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'15 lwogera ku forgiveness. Matayo omutwe ogw'omukaaga olunyiriri olw'14 okutuuka ku lw'15 mbikulira awaawo bw'oba toli wala. Nga batugamba nga bw'ojja okubibawa. Nalabye omulyoyi w'emyoyo mu kifaananyi mwe tumutwalira, kubanga kyekyo ekifaananyi mwe yeerimbikira okubeera, ng'awanda kuli tekwabadde na kukaabira Katonda, wabula kwabadde kuwanda. Matayo wagambye nti osobola okumubasomera. Mubayitiremu. Matayo ogw'omutwe ogw'omukaaga okuva ku 4 mpaka 15 mu Luzungu bagamba nti if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you don't forgive others your sins, you will also not be forgiven. Omanyi abalyoyi b'emyoyo bano beefuula nti bokka be bamanyi Bayibuli, abamu ne beefuula nti be bategeera ennyo engeri y'okutapputamu Bayibuli. Kati mmwe muli mikwano gyange nkiwa mukimanyi nti nali mpitiddeyokko. Nali njagala kubeera father kampite wana abantu nkibagambe. Kati neteeka negobayo kube waffe ndi y'omu. I'm the only boy home. Kati nabalabalamu ng'olujja lwonna lugenda kukola ki? Kuggwaawo. Ne ngamba wayi kanneetegule. Therefore kyenjogerako nkimanyi nti ne bweba Bayibuli era nsobola okwongerayo ekitabo ekirala ky'oba obikkula era nga kikwatagana ku kintu kyekimu. Abantu bangi engeri gye tuli mu ggwanga eririmu ennaku n'okubonaabona baddukira mu makyaki ago bambi okukkakkanya ku bunkenke bwe balina mu mitima gyabwe. Naye beerabira ekintu kimu nti gy'oddukidde eno ne gy'oddukidde ayina ebigendererwa bye. Mukama n'akubikkulira. Mukama mu Revelation n'akulaga nti nno oyo omuntu ali bw'ati. Mukama gwajjeko omukono gwe yeeyambula, ye kennyini yeeyambula. Kati we twogere olwaleero omwami Bugingo yeeyambudde. Bino byonna bye mulaba biri mu kukolebwa leero ne byali mu kwogera, tali kubyogera nti nno ayina gwali mu kulombera edduwa erimu kaamulali nga bwe tugiyita. Ali mu kubikkirira by'ono omukyala Irene eyafiiridde ku kyaki. Kubanga enfa ya Irene ya matankane. Kyova olaba mu kutandika kwe mu kukaaba yagambye tuva mu bizibu tudda mu biki? Agamba yakava mu bya Richard tebinnaba kuggwa adda mu bya Irene. Njagala tutegeere bulungi. Kakati omukulu ono ayagala avuge kino ekintu kubanga yamanya nti bw'olumba bano abali ku ludda lw'enkyukakyuka onfuna bulungi bajja kubuukira. Bwe banaakubuukira kino ekibaddewo ekibadde kitunuuliddwa kibikkibwe. Njagala omwami Bugingo otuwe accountability ku bulamu bwa Irene eyafiiridde ku kyakiyo. Va mu by'okwebulankanya ng'afukaana aba. Oli mu kubikkirira in the name of olumba bannankyukakyuka. Abange kuva ddinga enjiri gy'olina okupreachinga mu church eyina kubeera ku muntu omu individual oba ku party emu. Kyagulanyi yafuuka Katonda mu Uganda nti gwe balina opreachingako. Yagambye abaana abali ku social media embwa. Kati bw'owulira ebigambo ng'embwa nga biva mu muntu omulyoyi w'emyoyo, omuntu y'omu omulyoyi w'emyoyo gye bujjawo tugenda kwogera ku Anthony Wameri. Kati njagala kutandika na bino. Pray yatandikira ddala nga tanajja kwogera ku bya Anthony Wameri munnamateeka yafaawo mule mirembe. Omwami Bugingo nga tannaba na kutuuka ye kwogera bino, mukyala we Makula yavaayo n'alumbaani Bobi Wine nti bwe mulonda omunyu w'enjaga State House yonna egenda kujjula ki? But he didn't mention Bobby.
kyekyo kye mbagamba nti abantu bano batulimbalimba nti tebalumba naye nga balumba. Bw'oba wakwonoona ggiramu ddala empale mu kifo ky'okweyonoonera. Onfuna bulungi? Bugingo kyali mu kukola olwaleero ne mukyalayo ku Kananirandi bali mu kweyonoonera nga bambadde. Aba awunya nnyo kyova olaba era aleekaana kati. Oli yamala okulumba naye n'oyagala n'omugamba kakati gwe yakolanga mu kasino bw'obeera nga gwe muli oyiwa emyoyo kyakyebeera ki? Kyeki tebaloogi nga tetumanyi. Abantu bakyuka. Kyagulanyi ye bwe yagivaako teyakyuka. Vicky, soko nindemu ojja kuleeta ebirala ate ebinankubya. Kanjogere biriwo. Kuba kati gyogende eyo ojja kunkubya. Bano banyiiga. Njagala tuleme kwebulankanya ng'abafuka banaaba. Mwami Bugingo ne mukyalawo Makula muleke okulimbalimba abantu mutulambululire. N'endiga ye gyali ak'ekikira. Kamaleyo bannange. Kamaleyo. Twagala. Obudde bwange buggwayo. Njagala okulambulula eri bannayuganda nti omwami Bugingo ebintu bingi ebibadde bijja mu bulamu bwe naye nga bwe bijja mu bulamu bwe akrietingawo embeera ey'okulumba bannankyukakyuka abikkirire ebyo ebiba bimulumbye. Bwe twalaba Richard ng'akubiddwa ali ku Bawalakata n'ab'ekikomando ne batawulira yadde akabwatuka bajje n'abamu ng'otafire ne bavayo ne beemulugunya ne bagamba naye engeri omuntu ono gye yavuga omulwadde okumujja ku crime scene okumutwala mu ddwaliro ye n'atalagaako yadde akawundu anti kaakati wulira gwe bw'ojjayo omulambo mu ntaana ogusuubira kukola ki? Kuunya. Okiwulira? Ye kennyini ye yayagadde okubikkirira by'abikkirira kumbe ali mu kuggyayo mulambo gwa Richard. Kati tulina okuddayo emabega tukole background check Bugingo yaani mivuyo egibadde gijja gibeerawo mu linnya lye. Kankutangazemu awo. Police juzi ya confirming anti emundu eyakozesebwa mu kutta oba mu kutemula Richard omugenzi ye mundu yemu yekika kya pistol eyakozesebwa okutirimbula omugenzi small access jajja ichuli. Bebale nnyo bebalire ddala bayigganga batta batuyambe n'okutuyamba batuwa alipoota ya Mohamed Kirumira kubanga eno banguye nnyo okugireeta. Oluvannyuma lw'emyezi 9. Eya Mohamed Kirumira yakamala emyaka emeka? Eya Andrew Feriche eyali AIGP yakamala emyaka emeka? Alipoota eya Ronda Nyakairima batubuulira yafaaki? Lwaki banguyirwa nnyo? Yabange ondyokedde ddala nontwala eyo ab'ebyokwerinda Bugingo tabanga munnamagye nga tetumanyi. Gwe muntu kyavuga abantu okubajja ku kifo we bafunidde obulabe. Kakati yagwa mu ttuluba ki? Kakati ye Bugingo agwa mu ttuluba ki? Erivuga abantu abafiiridde ku kyaki ne batwalibwa mu ddwaliro. Erivuga omuntu akubiddwa ku Bawalakata amawulire ne gafuluma ng'ali mu ddwaliro ab'ebyokwerinda ne batuuka ku crime scene nga giddwawo. Njagala ombuulire. Njagala ombuulire. Yamujjawo n'atwala oba tuli mu hiyase. Ebiwulirwa. Teyafa. Mulamu. Irene mulamu. Tetwamuziika njijukiti. Irene tannafa. Ne Richard teyafa. Ne Richard teyafa era teyavugibwa. Ekyennaku bw'amala ebyo byonna obbikola. Ekyennaku bw'amala ebyo byonna obbikola bannange buli wamugira munneerabisa point mujja kumpabya. Ekyennaku bw'amala ebyo byonna obbikola akulaga nti nno ye ataalaga yadde n'ekiwundu ekimu. Ye ataalaga yadde n'ekiwundu ekimu. Naye bannange naye oba ombeeredde ki? Bakuguliridde Bugingo yakuguliridde. Okola ki? Kamaleyo point yange. Kamaleyo point yange. Malayo point. Point yo goli kwe ffe tuli eno. Samuel kale obudde muntu y'omu amala okuleeta byaleeta
nakulaga nti nno yafuna ebiwundu ebitalabwako yadde omulema bw'ati n'abaabirabako abantu nalabye mugumu nnyo nga ne kaakati lwaki mukola ebintu ebyo ekiwundu ekya ajijijijiji bebekulu najja n'akuwa akafumito n'akwata ku ludda lwe lumu oluliko ekiwundu Frank Gashumba najja n'akuwa akafumito n'akwata ku ludda lwe lumu oluliko ekiwundu oli kye twalabye ku TV awamaanyi ne kaakati tuli muki n'avaawo ate okwonoona ebintu byonna najja alumba Bobi Wine lwe yakubwa akakebe kugulu mbu bali eri olaba bakubye kakebe n'owoloma kati lwe banakuba ekiralo n'akola ki n'omugamba gwe atalaga biwundu ono yalaga ebiwundu kale ensonga ebadde ku ssaala lwakuba background check oleese nnene naawe mutukabula kale Samuel Zinga Kalungi ndi naawe ensonga focus esigale ku ssaala na wali tugenda kujja ku kanso wa Mero Mugenzi twemboge tusabe kitaffe ali mu ggulu erinnya lye tukuzibwe obwakabaka bujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twemmere yaffe yawaleero wuliriza tugende nga bwe lina otambula tugambe nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lye tukuzibwe obwakabaka bujje byagala bikolebwa mu nsi nga bikolebwa mu ggulu twemmere yaffe y'olwaleero tusonyiwa okuwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa twonoona tutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bibi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo amiina eyo essaala ya mukama waffe gye yatulekera era bw'osaba essaala eyo oba omaze okusaba oba ekyo kye tuyita template y'essaala nti bw'ogamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe obwakabaka bwo bujje oba omwekizoltinga omwawula ku ffe omuteeka gy'alina okukola ki okubeera n'ogamba nti otusonyiwe ebyonoono byaffe weegayirira kubanga twonoona mu ngeri nnyingi ate buli lunaku ate buli ssaawa kyovola nti bayibuli era y'emu eyogera ne tugamba nti temulekerangaawo okukola ki kwenenya ate mulekerangaawo kusaba kyokka buli kusaba olina okwenenya kyova olaba nti tugenda kumaliriza tuvudde wano watutegedde essaala ya mwami Bujinga eyinza okukola oba tejja kukola ekyo abatulabe bajja okikola ki okitaputa nti essaala eyo olw'okuba nti tetulina kulekeraawo kusaba oli buli lw'osaba kubanga tewaliwo obudde bw'ogamba nti bwe nsaba buno obudde mba mmaze osobola okusaba kati nze bwe mba nva ewaka nsobola okusabira ewaka nga nfuluma nsobola okusaba nga nakazuukuka nenzamu nensaba nga nfuluma ennyumba nenzamu nensaba nga ntudde mu mmotoka nenzamu nensaba nga ntuuse wendaga oba okyegedde naye mu byonna bw'oba osaba mu ssaala ezo zonna ziba ssaala nkumpi nga nnya okuva lwe bwakedde naye nga mu ssaala ezo mulimu okwenenya mulimu okusaba okukyegedde mulimu kubanga ti wano tugamba otuwe emmere yaffe eyaleero emmere yaffe eyaleero gye tugamba emmere yaffe eyaleero mwe mulina amamotoka saba mukama mpe emmotoka saba mukama mpe ettaka saba mukama mpe yemmere yaffe yaki eyaleero kubanga ffenna tumanyi nti kuno ku nsi tuyitako buki kati emmere eri nkulusiivu n'emmotoka n'amayumba n'ebiki n'ebirungi n'ebintu byonna byonna bye tuyayaanira mu mitima gyaffe bye twagala ku nsi yemmere yaffe eyaleero otusonyiwa ebyonono byaffe kwe kusonyiwa kuli gwe tubadde twogerako totutwala mu kukemebwa kati abo abantu abasinga bakolera ensobi nti okutwala mu kukemebwa buli lwaba tosabye oba nga tokoze ekyoyina kukola oba olina okukemebwa kakati tulina ekizibu nti tutandise okufuna abantu ekika ky'abantu abakema sitaani kubanga sitaani alina otukema kikkirizibwa kiryokke okutukema naye buli lwokema sitaani wewali obuki obuzibu kakati waliwo bapasita baffe abamuze sijja concentratinga ku pasita Bujingo mpulira n'erinnya lye sikyabadde ogera kyekyamazima ago ge mazima sikyayagala I think I'm sick and tired of that name. I'm better off not saying anything about him. Let him be in his world.
I can be in my world. Nze nakafiirwa sister wange, mukwano gwange, muganda wange, muntu wange, Mama Dora. Essaawa eno twakamuzika wiiki emu. Ontegedde? It is still very fresh. Church twayogera nabo. I can give you their number. Twayogera nabo. Omukyala yajja okutubikira, nayogera naye ku ssimu ne tumusaba atubuulire details. Omuntu yafudde atya, lwaki yafudde, ebintu ebifaanana bwe bityo. Omuntu kisoboka kityo okuba nti omuntu ono kwegamba omanyi omuntu ne bwaba kubanga postmortem report twagifuna, which is good. Ebyalimu sijja byogera naye nga byali tebyawukana nnyo na bulwadde bubadde bujja bumukola ki bumusumbuwa. Okyegedde naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu waliwo kyetuyita last respect. Okyegedde omuntu ng'afudde waliwo ekitiibwa kyafuna. Ontegedde omuntu okufa, omuntu bw'afa alina ekitiibwa kyayambala ekirala kubanga yembaga ye ebeesembayo. Kakati kino kye tuba tukola, president byajja na salutinga abantu abafudde, abatamusalutinga kubanga oli jeno kuba president jeno. Ontegedde naye najja na salutinga omuki omufu. Ontegedde abatazze kumusalutinga kubanga oli wakabi naye abaako ekitiibwa nti awangudde obulamu bw'ensi abubaddemu n'abugasa kati awummudde. Kyetuyita paying the last what? Respect. Kakati you cannot pay the last respect to somebody. Kati mwenga wano we muli wano senga nfiira wano, you pay the last respect. Ontegedde kyoyo musajja waffe twali tukola naye. Ontegedde ososazaamu ebyobadde ogenda okukola n'ogamba mbadde nina okgenda emukono waliyo emiliyoni yange ey'essente. Ontegedde oli omufu abatagenda gikuwa. Ontegedde there's that time of paying the last respect. Nti what we lacked as family and friends of Dora, of Mama Dora, Irene Kyazike, was that last respect from Canaan land. We were instead violated, abused, and fooled. Okyegedde nti omusajja olaba ne State House esobola okugoba nga bwe yagola tutamala emirundi naye mu kuziika kwate nejja neteekawo embeera. Ekyo bayita last respect. Bagamba nti biri byonna tubikkiriza bakola ekijjulo ku Kanani enkeera. Naye kaakati olw'okubanga nti obadde muntu waffe waliko omuntu waffe, sino obadde muntu waffe, waliko omuntu waffe, katukuwe last respect. Kajje waki tujje tukuziike. Era abantu bangi bakiwakanya, pegudi evudde lwaki evudde ku last minute. Ogwo gwe mwoyo gwe baali bakikoleramu. Baali tebakikola mbu oba kwetonda, baali tebakikola nti oba kiki. No, there is that last respect. Era senga tebakikola ati kyandibadde kibi nnyo. Tolaba nti kati kyali kibi. Nti omuntu bagamba nti musajja badde abona temumuwa ssente naye kati bamuwadde miliyoni 10. Ontegedde ate senga tebakikola ne bakola kyesirikidde, ate kyandibadde kibi nnyo. Nammwe mujjukira bulungi nnyo nti bwe kitaabaawo mu Buganda bwe baagaana okujja okuwa yo last respect. Ti omusajja ono twakolako naye CBS bwe yagamba nti tetujjadde okubika, tetujjadde okugamba ekigambo kyonna. You remember what happened. But people were very concerned to the extent of okuddayo ne bagamba bannange mutusaasire kale ffe mutukole ki, mutusonyiwe ku lw'omusajja waffe. Now that is this is reality of life. Kakati essaala gye tubadde twogerako, essaala eyo etambula, eyo ye template y'essaala. Ontegedde template y'essaala mwe muva essaala zino zonna, ne bw'osula ku lusozi, ne bw'osula wansi w'amayinja, ne bw'osula mu church, eyo y'essaala.
eyo template kuba Katonda yagamba nti bwe mubanga musabanga bwe muti. Ako ke kati yagamba bwe mubanga musabanga bwe muti. Waliwo ebintu ebimunze byempa omukisa okuteesaako nebye tutateesaako. Waliwo facts ne truth. Truth tebagiteesaako oli musajja. Nibwogenda ku makya n'owulira nga ayagala okubeera omukazi. That is a discussion of another day. Oli musajja. Ontegedde. Osobola okwegaana omwana wo gwe wazaala naye DNA tekyuka. Ontegedde. Osobola ku makya n'ogamba nti omwana wange oyo omwana oyo ku byankoze si mwana wange. Muzaalukuse. Ensi ekiwulira buli kimu era basobola n'okiteeka mu bitabo nti musajja yamuzaalukuka mulamu. Naye DNA ne banagicheckinga after 200 years ejja kubeeraga nti gwozaala omwana ki oli. Ago ge amazima tegabeerako discussion. Kakati nga mmaliriza mukwano gwange Vicky, ebintu bino biri nze am emotional bwe bituuka ku bintu bino kubanga tukayanira obuyinza, twagala kukyusa ggwanga, twagala kukyusa ki, tetusobola kukyusa ggwanga tukyalina abantu abayita bapasita nga bayita bweyisinga mannya. Oli ne yeeyita obwa pasita bwafuuka mannya. Tulina okuddayo mu system ne tutereeza omuntu atuuka ddi okubeera nti alina kyaki. Olaba just ttiimu y'omupiira aba yayitiddwa. Gwe eddoboozi gwe waliwulidde wekka. Ontegedde. Tulina okuba n'enteekateeka ennamu ng'eggwanga. Ontegedde. Etteekateeka ennamu ng'eggwanga okutegeera omuntu bw'ayitibwa recording n'agituleeterako nga bamuyita. Record it spiritually. Ontegedde. Kambalambululire katono ku kintu ekyo. Ndi mu Katoliki. Okufuuka Reverend Father kikwetaaga ekitono nnyo emyaka 10 n'emeka 14 nga you undergoing training. Omala emyaka 6 ng'oli mu minor seminary n'omala emyaka 8 onfuna bulungi. Ate nga tonnaba na kufuuka Reverend Father otwala omwaka mulamba ng'oli deacon. Omwaka mulamba ogw'obudikoni babeera bakyakulambika ku ngeri gy'olina kwogeramu, engeri gy'olina okukwatamu ebintu, engeri gy'olina opreachingamu eri abantu. Onfuna bulungi. Bwe tubanga kyetaaga omuntu emyaka 14 okufuuka Reverend Father, njagala mumbuulire okufuuka omusumba kyetaaga myaka emeka era kyetaaga ku training bwawa nga bwe tulina olwaleero. Calling eyo ebeerawa era wano oba otikibwa obufather nkyali mu dakika no Vicky ajagikuwa. Bw'oba ofuna obufather mweyala ku ttaka naye waliwo abatavaawo. Onfuna bulungi. Waliwo abatayitaba ne batavaawo era oyo atavuddewo tebabumuwa era alina omala okuddayo omwaka omulala ng'akyali deacon. Naddayo bwaddamu omulundi omulala n'ayitaba kuba bishop yatikkira obu Reverend Father. Bwakuyita naga gundi nga onaawo oddamu nzuuno. Akuyita spiritually. Akuyita n'omumwa. Kati bwakuyita n'omumwa n'otayitaba waliwo abayitirayo ne beebaka. Okitegedde? Eyo teba calling yo. Otulo tukuyitamu. So it is in terms of meditation. Yes. Ozikira. Ogenda mu Katonda yalonda obufather Katonda yakola ki? Yalonda. So kale nno. Kati bo bayita mu ki? Kale nno. Ebigambo bino era bikulu era tubasaba baganda baffe. Tukoyo okusabiriza. Oba mutuwe mulete obuzindaalo. Abantu bano there's a lot of information je tusubwa eno in the background because kati eno information ya manyo mutuwe ku buzindaalo nammwe naffe anyway pola nawe minati yange wajijwa yojimbadde tisabidde mu buzindaalo okakasa minati eweze bwotyo bwobala mwe mwagala okufuuka bapasita abayaayi kati olunavaawo nti Vicky kati naffe bampitiddwa kale nga bakuyita batya
tusaba Mbuviki Ministries eyali YouTube ng'abantu bagwa eri ebigo temugenda kutusiriwaza. So anyway olwokuba ntwogera ku bintu bya mwoyo twagala first of all okwetondera abantu abakkiririza mu Canaan land. Tubeetondera nnyo bantu mmwe era temulowooza nti tubalinako olutalo. Tetubalinaako olutalo. Mukkirize kubanga amanyi njagala nkubulire Vicky n'abantu abali wano ku pano. Katonda ye akola mu ngeri ye. Ontegedde pastor omufere asobola okubeera n'abalokole nga baddala. Sheeko omufere asobola okubeera n'abasiraamu nga baddala. Reverend omufere ate ebyo tebisoboka. Nkugamba Reverend omubi asobola okusumba abakristaayo abalungi. Lwaki? Kubanga ye Katonda waali alokola era awonya era taliiko kibuuzo. Naye bano abamwesibako ne batandika okweteekako ebijolobera n'ebitiibwa batandika okulimba. Kati bwe batandika okulimba ne bakozesa bano endiga ensobi. Kubanga endiga zino fa abagoberezi ba church gwogoberera era nze ndabula nnyo abantu ndi mugoberere Katonda wammwe ow'omuggulu. Temugoberera makanisa. Ne mu church zaffe ba Reverend beekola ebitasaana. Naye nga Reverend amaze okwekola obusolosolo igwe walokoka Reverend oba walokoka Katonda. Kati olina concentratinga ku kye walokokera. Now lastly kubanga biwedde lastly omuntu amanyi kati essaala erina kubeera etya ne yapasa bugingo bwe yabadde naki. Lastly I'm demanding tudemandinga embalirira oba kye twandise accountability ku bantu abagenze bafa nga bafiira mu mbeera efaanana bwetyo. Nze mukwano gwange eyali ampadde ne ku mmere ey'obwereere. Ontegedde eyampadde ku mmere ey'obwereere. Ontegedde Mama Dora yawumula. Ontegedde naye abaana be nze nkugambe omwana we omu yajja n'atugamba njagala mukola ki mukwatako maama. Ne tumugamba atojja kukola ki muleke ng'ali mu box wali eyagenze jjo nga mukinga mulamu. Tukkiriza nti era tetuwakanya kufa kwa muntu naye tugamba tubuuza yafa atya musobola tunyonyola what were those last moments. Abantu bano kiyambe family nti ne bwebe enyumya emboozi nti maama yafiira mu mbeera bweti munnange yali ageze mu kyaki n'agenda embeera nebikolera bwe naye kati obutandika okubyegaana nga bwemuvuma bwe mutusabira kati mutusabira fe ababanja mutusabira ezaala embi. Ekisookera ddala esaala ezo zigenda kukomawaawo. Ekyo nkubu ezo saala esaala eri mu bbanga awo tennagenda wala eri mu bbanga awo kubanga yatuuse eri ne bagamba ebulamu esooke kati eri mu bbanga awo. Bagambye emirambo tegiva mu mayumba gaffe. Emirambo tegigenda kuvaawo until they fix the problem. Ekyo nkikubulidde era mugenda kutandika okulaba nga aba kale Sajime ebigambo obiwulidde. What is your submission about the prayer? Njagala kutandika n'ekibuuzo. Baganda bange omuntu omugamba nti ayina experience mu kintu kitegeeza ki nti aludde mu kintu ayina obumanyirivu mu kintu. Mulowooza Canaan Land n'omukulembeze waayo tefunye experience mu kugamba mu kusitula abafudde ng'ebeetwalira mu malwaliro. Okitegedde? So ndowooza experience eyo nga we bagifunye tubayozaayoza okutuuka ku buwanguzi obwo nakyo mukigatteko. Ekirala olunaku olw'ejjo mu mawulire agayise waliwo father eyafera
abantu n'ayoola obukadde bw'ensimbi. Yabadde mu mawulire gajjo. Njagala kuzaayoko katono. Ennaku z'omwezi zaali 8 omwaka oguwedde mu March. Church eri Kenya awo bakwata omusumba waawo nga bamukwatanga abantu emirambo 39 gyazuulibwa nga yabatwalanga eyo mu kibira okusaba nga tebalya, kati ng'abaziika mu kinnya nti bamaleyo ennaku bajja kulaba Katonda. Abantu abo bazuula emirambo 39 nga gyafiirayo ate ne babalekayo, era ne basanga abalala mu kkanisa nga babaga temulya okumala ennaku ze bataatuwa. Bajja kubanga balaba Katonda era bajja kgenda direct mu ggulu. Mu ngeri emu mu ggwanga lya Kenya waliwo Jesus mu ggwanga lya Kenya waliwo Jesus. Jesus ono omusajja waliwo eyeeyita Jesus. Jesus ono tulina olunaku amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Amazuukira gano Jesus ono yategeeza abantu ti butereevu agenda kubaazuukira era bagenda kubeera mukomererwa. Olunaku olwo agenda kubeera ng'akomererwa. Olunaku lwatuuka olw'okomererwa omusajja n'adduka ku poliisi abantu nga bamugamba Jesus tulina okukomerera. Aga poliisi bagala kunkomerera. Temujja kunkomerera. Nze olunaku olwange terwatuukawo luno. Lweyongera ennaku endala 15. Abantu bamugamba 15 tujja ziride era tujja kukomerera. Okitegedde? Kakati yadduka yabula. Now nziseeyo eyo naye nga tukyagenda mu April wa 2017 ndowooza ennaku z'omwezi zaali 28 ku 21 ku 22 naye mu April omusumba Aloysius Bujingo yayokya Bayibuli. Some of us twatandikirawo okugamba buli we weegeza mu bitabo ebitukuvu oba osemberedde ennaku zo. Twalowooza nti Bujingo kino kyakoze yandibadde yeekuba mu mutima. Ng'ennaku z'omwezi zaali ndowooza 16 mu April abasumba aba gye twandise abatwala Bible Society baatuula ne bayita omusumba Bujingo yagaana okugendayo. Njagala kutandika n'ekibuuzo kyange nga mbuuza omusumba Bujingo, gwe bw'otuulawo wansi noweetunuuliramu okuva mu 2009 2010 11 2012 ne 13 weewulira otya? Bujingo oli bw'asanga ono olowooza beekola ki? komeza akantu ka lutalo. Nze simanyi beekola ki. Bayinza okweyuza. Yes. Okitegedde? Ensi ekyawubanja Pentagon etunuulidde Pentagon abamu tukyabanja ne satellite yatandika okusonderwa mu 2011. Satellite tetunnagiraba. Pentagon tetugiraba. Njagala kusooka kutunuulira ebintu. Yasuubiza nti egenda kuzimbibwa anytime soon. Ndowooza oyogera bibyo nange njogera byange. Yogera bibyo kale. Abatuwuliriza njagala okusooka okwebuuza
abantu abasabira ew'omusumba Bugingo tetubagaana kusabirayo. Ne mulowooza mutya? Nsoose kuddayo mu basumba abaze nga beefuula ekitagasa ekizibu. Oli abantu 39 baazuulibwa nga bafu. Leero tulinawo 2. Ne bonna obakozeko statement ng'omusumba n'otulaga nti n'obukugu obubajja ku ssiini obulina. Era tukuyozayoziza ne bagandooza ne funeral service ebere under a prayer ministries. Is it prayer ministries? HPM ebere. So njagala kwongera okwebuuza. Muganda wange Tono oli agenze n'agamba nti mitendera ki egiyitibwamu omuntu okufuuka pastor? Okufuuka pastor oba okufuuka omubuulizi kyandibadde nti olondebwa Katonda. Naye njagala okukwatirwa ennaku abantu abasomera ku Canaan Land era neebuuza bantu ki? Kale bantu kikaaki abasabirayo? Sifuddeeyo gwe sijja ku ono alimba tasobola kusabirayo. Leka ntwale ensonga yange. Abatuwuliriza, abatugoberera, tusanze obuzibu bungi. Ku social media kuno kuliko abaana abali, sijja bayita baana, abantu abali ebweru w'eggwanga, bakadaama baganda baffe bani bali stuck, bali stranded, banyigirizibwa, beetaaga abantu abababuulirira. Ne twesanze nga tuyina bapasita ab'oku social media naye ng'ebiruubirirwa byabwe kubanyagako nsimbi. Ne tutunuulira bapasita abandibadde abaddala be tulowooza nti bandibadde baddala naye ng'omulimu gw'omuwendo gwe balina, enjiri gye bapreachinga bya bufuzi, byetala. Abaana bayimba kayimba bisinga ebyobufuzi ku katuuti bisinga ne Bayibuli. Njagala kwebuuza oba njagala kubuuza omusumba Bugingo, omusumba Bugingo kiki ekyakutuukako? Njagala kino kyogera nkimanyi ojja kukiraba mu nnaku ze ezijja mu maaso, ze simanyi mmeka. Okimanyi nti no waliwo ekkomera eriri mu maaso awo erikulindiridde. Buli kintu ky'okola kirina empeera yaakyo. Siga obukyayi ogenda bukungula. Ensi yakwagalako musumba Bugingo ng'okyali ku Baati Valley. Ffenna twawuliriza enjiriyo. Ffenna twawuliriza enjiriyo. Naye ensi okubeera nga eri mu kukyukira bweti, otandika naawe oginyigako obusungu, weebuuze lwaki mutuuse kweryessa. Okubeera nga leero oyina obusungu ku mutima ku nsi, n'ensi eyakwagala ng'ekuyinako obusungu. Ekyo bwe kinaakulema okuzuula n'okutegeera, ensi ogenda kumaliriza nga oli mabega wa mitayimbwa. Si kaseera kawanvu, simanyi kenkana ki, ne si kawanvu. Tandika obale ebigere byo n'ebigambo byo by'okozesa. Bino tetubyogeza bukyayi, tuwogera nga twagala otereeze. Kyannaku nti leero abalyoyi b'emyoyo betutunuulira nga abantu bapointingamu day and night, night and day, okulya ebisiyaga, okubeera nga mukola ebitajja, tutuuse kussa nga Bayibuli gy'okwata oyina ze wayokya n'ogamba nti tezituukiridde, gy'okwata erimu byennyini by'oli mu kuwakanya. Eragira okusonyiwa, Katonda kwagala, naye oyimiridde ku kitabo ekitukuvu ojjamu ebigambo, in fact tojjamu, owakanya ng'osiga obukyayi mu bantu ba Katonda. Si byansi, kati twogera ku Katonda, kubanga oli mu layini ya myoyo, y'abalyoyi ba myoyo. Leero bwe kibeera ng'ekyo kikulemye, neebuuza kiki ekyakutuukako omusajja wa Katonda eyali omugezi?
kiki ekikusumbuwa ekyo bw'obanga osobola okyejjako kyejjeeko kigende tolireetya okutereeza ensi tekukyawanga ensi eri mu kukyawa ebikolwa byo ne kalakita empya gye wayingira eyo yakwambala nja kusaba sijja kugenda nti oyingidde simanya politiko njagala twogerera awo emirundi mingi Vicky nzikiriza ne kino nkyogere buli woobeera nga omusajja omu yaŋŋamba nti abantu abalyoyi b'emyoyo babeera baddala nga tebannafuna ku maanyi ng'ensi tennaba kubategeera nnyo abo baba bapreachinga ebiva mu mitima gyabwe era ku lwa Katonda naye gye bakula ne bambuka bwe bati ne batandika okufuna ku nduulu ne batandika okulowooza ku kuzimba ebizimbe batandika okuva ku mulamwa gw'enjiri ne batandika okutunuulira ababasinga abali mu range azini bw'aba musumba n'atunuulira abaayambuka naye ng'ayagala ateeko kyaki ng'eyooli ayagala azimbe ng'eyooli kitujja ku mulamwa ne tutandika okulwana okompiitinga ne bannaffe kyova olaba abamu bamaliriza batandise okunoonya ku maanyi nga balwana ne bali be balwana nabo oluusi baabula dda bo bali mu kulyansi mu kifo ky'okusigala ku mulamwa oyagala olwanagane finally nga nzigalawo njagala ogendako ew'omugagga omu mu kibuga Kampala wano ow'ekitiibwa wava munno tukkirize financially ensimbi yakka naye ebimukubisa ensimbi nkireeta okwesigamya ku kino ebimukubisa ensimbi kwe kugaana okwata state n'abo abagikolera obayingiza mu bizinensi ze buli we weewulira nti eryanyi lyo lisusse kwegamba Katonda takyakumala weetaaga state mu mukono gwo n'ebisigadde bigenda kugendako state enuuna maanyi wolaba ng'ekusanze ekunuunamu maanyi go kubeegaagala oyina endiga z'osumba oyina ozijingawaza kyova olaba mu bigambo leero bye tuwulira 2026 mulonde mwami Museveni kubanga bano abajja bajja kunzita bussi bigambo bye bajja kunzita bussi era mukubire waggulu engalo nga mukubira mwami Museveni okumpa obukuumi temubusiima bugasa ki endiga ezo mu church wabeerenga waliwo security njagala kuddamu ebigambo byange sibirumamu buli wojja Mukama ku mukono gwo ogwa ddyo kono n'osika amaanyi ga gavumenti okugenda kwo financially kuba kutuuse ne mu mwoyo oba ogudde kubanga weesiga emmundu n'okusinga Katonda abasumba bandibadde bafuna abantu ababagaadingamu ne tetutuuka ku salifuna mukadde wa kkanisa WSFC mukwano gwange simanya omuntu omu ng'ali mu values 9 ate n'otugamba nti Richard sijja kola ki Richard sijja kuswaza kale I think nga tuvaawo awo wali mu musango gwa musumba ng'ayokya Bayibuli nze nyina kyendowooza these days nga mpuliriza enjiri ya Bati Valley n'eya Kanani nti oba empapula ze yali awakanya because yali tawakanya Bayibuli namba wabula empapula ezimu ezaali mu Bayibuli ze yali agamba nti njinge I think nze ng'omuntu nti bwe yajjamu empapula ziri ndowooza bulowooza nti oba yaddira mu constitution ey'eggwanga Uganda n'ajjamu empapula ezimu Parliament empapula z'esuula zejjayo
zieze ya fixinga mu Bible because politics ku katuti teyaliko. Politics ku katuti ali waggulu okusinga Bible. Ekyo kindeetera okulowooza nti oba mu kujjamu empapula mu Bible yakwata constitution balize basuula ze ya fixinga eno. I don't know. Akabadde just kalowoozo. Kikemu kankugambeko kantu ako. Ebimu ku byatuleetera obuzibu ne bikyankalanya Bujingo n'abasumba abalala. Mulimu ekigambo kye bayita Holy Spirit ne Holy Ghost. Temwalimu bigambo bingi. Ng'agamba Bible ejjanga erimu Holy Ghost eyo mbi, ng'ayagala kulaba Holy Spirit. Abamu kuffe ne tutandika okwebuusabuusa ne tugamba kirabika okusoma kwaffe kwali kwa kiboggwe, ng'omusumba Bujingo yayita mu ssomero ery'enkizo ebigambo bino ye n'abitegeera bulungi, ffe tetuwabitegeera. Ghost ne spirit. Naye simanyi baganda bange bwe balowooza. Ghost ne spirit enjawulo eriwa. Si myoyo. Kati ekyasumbuwa Bujingo ayuze ayokye mbu ekigambo Holy Ghost. Mazimu. Sajja kale. Then Council wa Mary hawumule mirembe ono nno gye buvuddeko abamuziika era kirwadde kya kansa kye kyamutawaanya paka ku sagwa nkomerero. Nga nva ewa mugenyi Antonio, kiki ekireetera okukyusa empisa y'obuwangwa omugenzi tayogerwako kibi? Kiki ekireeta omulamu okwogerera ali ku ndiri? Honorable Muhammad Segirinya yali akyali Aga Khan Kenya akyafuna bujjanjabi, akatuuti ke kamu ku Kanani musumba kwe yayimirira n'alyoka ajjukiza endiga. Mr. Update nga takyatuwa update. So awona tugatte wamu kanso mfu oli mulwadde ali ku ndiri, ensi ng'eri mu layini esindirira essaala n'okwegayirira omutonzi awonye ali ku ndiri asituke, ate ng'omusumba eyali kulembedde essaala y'abo abasaba agamba Mukama ABCD to Honorable Segirinya Muhammad. Waliwo omulyoyi w'emyoyo mu Nigeria bali bamuyita TB Joshua. Revelation eyavaayo nga TB Joshua afudde nga 5 June w'omwaka 2021. Ye Revelation gye nnindirira okulaba nga Bujingo afudde kuba anaatera. No, truth be told, truth be told, guno omukutu gubika breaking news kamaleyo omanyi omuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi olagewa oyogere bulungi. Ebigambo bino bye muli mu kulaba olwaleero muganda affe Jima agambe tukole comparison between 2013 ne 2024. Gwe Bujingo waaluliye Bujingo waaluno bw'oba olaba ne bamala beesanga bayinza okwekuba empi bikonde na ngumi. Kankubulire Pastor Bujingo owa wali ku Bativali ne bamala beesanga noono ow'okukananirani ne beegwako bwegwe bwe bati. Kamaleyo ku bya TB Joshua. TB Joshua yatikanga abantu okuva amawanga ag'enjawulo naddala ab'e Bulaaya bajjanga. Abantu bwe bajjanga okuva e Bulaaya TB Joshua yayinanga room, yayina ekikomera bwaguuga, teyahayaringako yadde construction company neegi kukola ku kyaki ye. TB Joshua teyafunako yadde olunaku olumu bakkiriina nti abaweeyo oba omutwalo oba 2,000 oba 15,000.
bano abaavanga e Bulaaya be bajjanga be bafuukanga abaddu. Mumanyi lwaki TB Joshua yakola ekyo? Yagamba nti abazungu bano baatubonyaabonya nnyo, baatutulugunya ne batufuula abaddu. Kati ye nga TB Joshua n'agamba nti nabo ke bajja mu Africa mu Nigeria nga baagala obba performingira Miracle kaabafuula abaddu. Era yabafuula abaddu mpaka kufanga 5 June 2021. Era bwe yamala obbafuula abaddu yali yabateeka mu makomera nga mubalaba wano mu kyaki. TB Joshua yakola buli kikolobero kyonna ky'omanyi mu duniya muno. Kuba mwalimu abaafa, abarepingibwa balepingibwa, abaana abato n'ebirala. Bivuddeyo oluvannyuma nga TB Joshua akola ki? Afudde. Documentary eyo nagiraba. Lwaki mbaleetedde documentary eyo? Olwaleero bye tuli mu kulaba, Katonda atuyambye buyambi ffe ne tumanya bugingo nga tannafa. Katonda ali mu kuriviiringa muntu we, ali mu kumutujjirayo n'abo abalinga endiga abalage nti ddala ono gwe mutwalanga omulyoyi wammwe w'emyoyo kyekino ekituufu kyali. Mu ntandiko yandibanga yali ku peegi y'emu n'ebya Bayibuli, naye kaakati yava ku mulamwa, ali ku mulamwa gwa byanfuna. Kyova olabanga byonna byakola kimu bibiri, njagala mugenderere ku Kanani. Kimu bibiri ayogerayo ebigambo 10. Twetaaga kino ng'akabbo kayita. Ate kati takyaleeta n'akabbo. Okwagala okubafunamu mugendereranga nnyo obukodyo bw'omubbi. Omubbi akulaga nti nno ye mukuumi nnamba emu era yakulabula. Ekintu kyekyo nno tebaakibbe. Wali badde okijjawa onookiteeka wali. Ye mubbi. Onfuna bulungi. Omuntu alaba amangu nti awo bajja ku. Oyo aba mubbi. Kakati olwaleero omukulu akulaga nti ate muteeka eri mu kabbo kuba n'abakabbo abeekengera. Nabo banoonya we bafuniramu. Muleete wano katuuti ow'omutwalo tojja. Tutandikira mu 5 kudda waggulu. Okiwulira? Kyenva nawuliddeko omulyoyi w'emyoyo omulala ng'agamba kyaki teriiwo kukuba bantu bwavu. Kubanga ne Katonda ayagala bagagga. Mulye, muvuga amamotoka, mweyagale. Kyaki mugireetere kimu kya 10 ate nakyo tekiba kya mpaka. Naye akulaga nti ekimu eky'ekkumi okiwadde, bw'omala okuwa ekimu eky'ekkumi akuteereddewo akabba akalala, mugenda kugoba abantu. Abantu nno bajja eyo, Jimmy yagambye nti waliwo abaana abali e Bulaaya mu biyumba nga banoonya we bakkakkanira emmeeme. Tebakulima nti ennamba gy'olaba ku Salt Media yonna eyagala ebigambo by'omusumba byayogera era babibirivingiramu. Waliwo kituyita okugula obudde. Waliwo naffe abatulaba ng'agula budde. Kino njagala mukitegeere. Waliwo abatulaba ng'agula budde. Kati mpulire ki? Kanteekeko bano abajjegga. Okitegedde? Bannaye mutuyamba. Obeereyo ng'oyagala just kulaba ku Uganda bwefaanana. Kakati omukulu ono ye bw'alaba ennamba agamba ennamba eno babiriiva. Era kyova olaba nti ye ayogerayo ekigambo kimu 2 5. Ennamba yaffe ya Airtel Money, bank account yaffe yeeno eri mu mannya ga gundi. Okitegeera? Baganda baffe abakyali endiga ku kyaki eyo, kubanga omusumba yalangiriridde olutalo. By the way, temunnaba kuluwulira, yalulangiridde. Ate n'agamba terugenda kubeera lwa munda, lugenda kuba lwa mulwatu. Bwe weetaba mu g'enkima olina okubeera n'omukira, ate ng'omukira gwo munene nga gukaluba n'okkaluba, nga guli ready okukuba buli mukira ogugwekoonako. Kakati bino byonna bye tuli mu kwogera, tabaako n'omuntu yenna gwasuuyinga kuba yalangiridde lutalo mu public. Okiwulira? Ate naye ebigambo byonna byawanda byajja ayogera ne ku bafu. Njagala gwe okubemu akafaananyi. Viki otugambye omufu nazzikuno teyayogerwangako. Era ng'omufu ne bwe liba libadde libbiri kkondo ku kyalo, bugabambi afudde muto, abadde mulungi, mumala diteekayo emagombe ne mulyoka naye baaba liyabba endiga ya mama Nagundi. Mubyogere eno mu mpola.
naye nga ye mumutaddeyo mumutute n'ebigambo ebiwoomu. Okitegeera? Kakati bwadda ku Anthony Wameri n'ayogera. Anthony Wameri yafa. Mukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe. Yali munnamateeka wa Nuupu. Leero bw'abanga yafa Kookolo we yatandikira wa? Kuba Kookolo we yajja olubuto lunnuma n'ebirala. Omwami Bujingo ono atuleetera ofunawo question mark ku nfa ya Anthony Wameri bw'avaayo ne yeewaana. Munfuna bulungi oba? Kubanga ye yagambye nti buli muntu yenna amulwana gy'afundikirira mulabyeyo. Tunaategeererawo oba ggwe abatta. I'm only inquiring. Oli yatandika na bulumi mu lubuto, obutwa gye buli obuvaako ebirwadde, kuba Kookolo gaba mabwa. Okitegedde? Kakati njagala tugende mpola bannange. Muntu y'omu gwe tuli mu kutunuulira mu kyali kyaddi. Muntu y'omu gwe tuli mu kutunuulira ku ky'omukyalo ono Irene onfuna bulungi. Muntu y'omu yali mu kwewaana n'okwetenda ng'aba bamwogerako bwe batera okugenda batyo. Tuli mu kunoonya olwaleero ekirwadde ekiruma Mr. Update. Bujingo y'omu amwogeddeko ebbanga eritalidde n'emabega agamba mbukala generera awe update. Omuntu abadde mu ddwaliro era ng'ekirwadde kye kumpi kye kimu kyatandika kityo. Bujingo ono tabanga alimu embeera mutuyambeko bannange kuba tujja genda okwekanga ng'abantu abaluguliddemu obulamu be bangi. Gwe bw'ovaayo ne weewaana ku mufu nga bwe yafa nga bwe yali akweyimbamu n'omumala. Sasa Muzinga akadde kagenda katulekaalekawo tuyite mbufunze. Okuyita mu bufunze ng'era bwe nabagambye nzirayo okwetondera abantu abasabire ewa mugundi nti ebyogerwa wano tebibakwatako. Ebyogerwa wano tebibakwatako era ne muba mwagala temubiraba. Ojja kunsonyiwa olw'omukutu twagala okuba nga abantu balaba. Naye si buli muntu alabe. Bw'abanga tebaagala kulaba babireke. Bye twogera wano tebibakwatako kubanga ensonga ze twogerako naogeze ekiniga. Tebibakwatako lwaki? Kubanga si mmwe bapasita. Mmwe gwakulokoka kugenda mu ggulu. Nze taata wange omu yawummula awummula emirembe yali mubuulizi wa njiri. Naye mu bantu beyandaga n'omwami ate yakawummula recent. Bamuyita Bishop Samuel Balagadde Sekadde. Nabeerako ne makage for a few days nga bazeyi baye tebaliiwo bulungi. Naye kyenjijukira nti yatusomesanga ebintu bingi n'ekiseera kyatuka nga buli Sande tufuna atolweggo ntugenda tutuula n'atubuulirira kuba ayita okubuulirira. Ennaku zino temukyabikola kubanga ate abantu be twandyesiza okubuulirira abaana baffe ate ffe tubabuulirira. Ffe tubakomako. Ontegedde okyegedde kakati ffe luli twalinanga Sunday school, twalina children set up, twalina civic education. Ffe twavanga ku ssomero. So bwe baali bambuulira enjiri nze yankyusa obulamu yaŋŋambanga nti okulokoka tekulina kye kutegeeza kirala okulewa okutegeera Katonda n'amaanyi ge n'okukolerera eggulu kyekitegeeza kyokka, teri kirala. Teri bulokole bugaggawaza, teri bulokole bwavuwaza, teri bulokole bukola kwegamba. The idea is principles z'obugagga weeziri era waliwo abantu bangi abatali balokole nga bagagga nnyo.
kuba bo bategeera principles z'obuki z'obugagga bangi nnyo ng'oli tamanyira Katonda naye principles z'obugagga weezirizo kukola nnyo kugabana kyokola kugaba obugagga butambulira mu bintu kugaba na kukola nnyo kubanga sente z'olina wano mu nsawo zisizizo teziba zizo sente z'obaneneza mu nsawo teziba zizo sente zibeera ezizo ze zino ze wagabanga n'osanga guno omugana gaba sinaamu kwata 5 zino kwata 2 kwata omutwalo kwata emmeka ezo ziba sente zo kati gy'okoma okugaba sente nyingi mu nsi gy'okoma okuba ne sente nyingi mu nsi kitegeeza nti mu nsi ensi bw'erituuka n'ekufuukira you have the capital so waliwo abantu abamu nga gwe okimanyi oba mwena wano mukimanyi waliwo abantu gwe bagamba essaawa eno nti afunye obuzibu n'ogenda n'omenya akabokisi kwali osazeewo okumenya omwaka nga guweddeko n'ogamba bw'abanga we yabufunye akabokisi nkamenya leero naye ng'obadde ogambe nti akabokisi ako nkamenye ettaka lyange liweze oba ntegeerekeka so that is a communication nti n'olwekyo abayingira kyaki emisinde abagenda ewabaseeko okubasabira edduwa mufune sente tebazifuna sente bazikola azikiriya as that ekyo tukiveeko n'olwekyo kyemba kikibatembaga tebibakwatako bino twogera ku pasita wammwe muleke entalo z'abajjeno mwe mulokoke abajjeno mwe mulokoke kiryokke mulokoke wolokokedde kambabuulire wolokokedde si kyekikulu ontegedde wolokokedde si kyekikulu naye gwe okulokokako kyensonga enkulu n'olwekyo tolekeraawo okulokoka togamba nti nze mbadde nsabira nyo bapasa bujigo kati abatataba bye bamwogerako ate naba n'omukutungwagala kakati bize ngenda kukola ntya tetwazze kunafuya mulimu gwa Mukama mwe mulokoke era tewaliwo musango gw'olokoze kulokoka kubanga Katonda tatugambako nti nno olokokeranga wano oba waliwo abalokokera mu mmotoka waliwo abalokokera mu jjamu waliwo abalokokera waliwo abalokoka ku kitaana agenda kufa n'agamba ne Mukama njatudde so woolokokera si kyekikulu gwe lokoka bino ebiri eno mubireke bijja balumya omitwe era njagala okwongerako gamba baganda baffe abalokole eno vidiyo tetugikoledde balokole yadde okubavvoola era tubawa ekitiibwa emirundi n'emirundi kuba tetwawulamu mu ddiini era vidiyo eno tugikoledde omuntu omu nga tuli mu kwanukula ku prayer gye yatuwadde enki embi abankuumire tugende alesa omu yekka n'abalala bonna bapasita bonna abeetuuma amannya banajja kutegeeza ekintu kino bibino ebigambo byenjagala njogereko kuba bingi byesobola okwogerako Pastor Bugingo Bible entuufu wagyokya munnange yayokyanfu gy'osoma yenfu kubanga wewayokera Bible wali oyogera ebigambo ebituufu kakati ate bwe wayokya Bible n'otandika okwogera ebifu kitegeeza oyinza okuba wayokya Bible entuufu genda ocekinga olabe oba bw'oba nga tewagyokya nga bw'ogamba nti tewagyokya it is okay Bible eri gy'otayagala kusoma nayo gibikkuleko tomanya oyinza okubanga olina ebintu byoleka byofiirwa so tukusaba Bible eyo nayo gisomeeko zombi zisome eno gy'olina kati n'eri okole comparison olabe kubanga waliwo kye bayita okwebuusa oyinza okubolooza wabuuka naye nga weebuusa buki bwebuusa okigedde kuba omanyi waliwo tubeerera mu mbeera ey'ekikula bwe kityo nti omanyi waliwo omanyi it is also dangerous abantu okumanya ebintu ebingi waliwo abantu abamu nga ali better off mu butamanya bwe naye nga bw'amanya ate ebintu ebingi afuuka problematic ekirala tofuuka muddu wa nsimbi waliwo kye bayita obuddu Bible ebwogerako
manyi nti gwe oyinza okuba olina dabbi biriko na obuddu kye bayita obuddu. Omuddu ye muntu abeera mu mbeera nga yakunyigirizibwa olw'ekintu, ontegedde. Waliwo abaddu naye okubeera omuddu w'ensimbi nga gwe kyabulabe nnyo, kubanga kitandika okukozesa ensobi, mwe muva bipentagon ebitaggwa, mwe muva zigundi ebitaggwa, mwe muva ebintu bingi, ekivaamu n'otandika okufuuka ekisekererwa. So ekirala ekisemberayo ddala kikya mwami Anthony Wameri. Anthony Wameri yawummula. Muganda waffe yali looya, weewaawo bano aba Nuupu bagamba nti yali looya wa Nuupu. Yali munnamateeka. Nze mmanyi nti yali munnamateeka. Era bwe yali asoma yali tasomera kubeera looya wa Nuupu. So yali munnamateeka. Nina okukkiriza mu nze, saadiringako naye, naye nina okukkiriza mu nze nti alina kyeyagatta ku ggwanga lino, naddala mu layini ey'amateeka. Ontegedde? Omulina okuluŋŋamya mu bintu ebyenjawulo, kuba kati wuuyo yali ku nsonga ya Bayibuli. Omuntu avaayo ku nsonga ya Bayibuli ng'eyo, balooya bangi baaliwo era nga bamanyi nti musango, naye bangi tebaanyega. Baatunula butunuzi nga balaba tebalina bakola ki we bafunira. Nga tebalina we bafunira, waliwo balooya abatakola mirimu gye batafunamu. Ndaba Wameri ng'alwanirira Bayibuli. Ndabira ddala nti yali alina ndabira ddala nga yali musajja mukkiriza. Saagala Pastor Bugingo lowooze nti omuntu okufa eba punishment. Era tosobola kugamba nti omuntu kubanga yafa mbu yakwogerako n'afa. Ebyo byongera okukakasa kyendowooza mu nze. Ontegedde? Nti tosobola kugamba nti omuntu kubanga yafa n'otaliko gamba yali tanjagala naye yakola ki? Yafa. Bw'otandika okundowoozesa nti olowooza okufa punishment, teri atagenda kufa. Okufa is part of life. So omuntu okusooka okufa, it is not a problem. It is only that akusoosa okola ki? Okufa. Ekyokubiri, omulimu gwe yasoma simanyi yanti kyekyo ku Wameri kyekisembayo nti mwami Wameri, nze I treasure people abalina contribution gye bakoze eri eggwanga. Ntegedde? Eyo contribution nene. Abadde yali looya, yali muyivu. Simanyi buyivu bwa buli ku level ki? Simanyi buyivu bwa Pastor Bugingo buli ku level ki? Naye obuyivu bwa Wameri tebuli doubtable. No, this is serious. Okay. Don't even intimidate me on that. No. Don't take me there. Kyengezaako kugamba njogera ku education level. Ontegedde? Between Wameri and Bugingo. Oyinza okuba omuntu omulaba yafa, naye nga empapula ze ziyinza okuba zisinga ez'abalamu bangi. So please, let us respect people who are dead, kubanga tebakyasobola kwetaasa, tebakyasobola kwogera, tebakyasobola kwedefendinga. Their contribution must be appreciated. So si kutandika kulowoozesa bantu, kuvoolebwa nti bw'aba yafa n'olwekyo naawe owuliranga agamba nti oyo yafa lwakubanga yanjogerako, gundi ali bubi kubanga njogerako yanjogerako. Bino ebintu tubitunuulire nga bwe biri, as simple as that. Tubeebaza bwebaza, tubagambye gye mulokokera si kikulu mulokoke, naye temugoberera bapasita bammwe nti ye pasita wange kubanga pasita wange ye gundi, n'olwekyo pasita we Katonda. Ntera okugamba abantu not ntera, yes, leero lwennyini mu video gye nkoze ngambye abantu nti I rather be a believer than being a sheep or a shepherd. Doze ebintu ebyo byawuka bulungi. Mmala gabeera waakiri believer omukkiriza, ne sibeera ndiga oba omulunzi waaki? Omulunzi w'endiga. Ndi naawe dakiika tusigaza munaana zokka. Nsaba z'oba okozesa ku ensonga ya Wameri, omugenzi ne Honorable omulwadde Ssegirinya.
Vicky batugamba tusabe nnyo amagezi okumanya n'okutegeera. Ebintu ebyo birimu byonna bye tuyayaanira mu nsi. Ntera okugamba abantu nga naawe ntera okigamba nti mu nsi newankubadde n'abatulaba bangi bavunnama wansi nga basaba nnyo Katonda abawe ssente. Era oli bw'omugamba nti nze sisaba bugagga, ayinza okugamba olina ekikyamu ku mutwe. Ne kino osobola okunjulira emirundi mingi nze saagala bugagga. Saagala bugagga. Era obugagga bwe buba bujja gye ndi bunyambe bumpiteko bukwata nzirako emabega. Abutwale njagala kuba bulungi. Now, kwene ensonga njagala kugitunuuliramu eno ango nti abantu bangi beewadde ebitiibwa mwe batagwa. Mu bitiibwa ebyo ebirina okwambalwa abantu abatuufu, bano ne bakwata ekkubo ne babikozesa ate mu bukyamu, ne bavumaganya abo abatuufu ababikoleramu ebituufu. Tutunuulira eyeeyita pasita Bujingo, ne tutunuulira eyeeyita Sheikh Umaru. Nga Sheikh Umaru ayimirira wakati mu kamera ng'ensi ewulira n'atandika okugamba nti njagala ndabe ku maziga ga Sseggirinya, ga famire ya Sseggirinya, nga Sseggirinya ali awo yeebase nga takyasobola yadde okunyeenya omukono. Bigambo biva mu eyeeyita Sheikh, akozesa tayito oba ekitiibwa ekyaba Sheikh. You understand? Akozesa ekitiibwa ekyaba Sheikh okwogera ebigambo Sheikh byatateekeddwa kwogerwa. Si nti Umaru Sheikh yeeyita. Now, amaze okugamba nti njagala ndabe ku maziga g'abazadde ba Sseggirinya, nga Sseggirinya ali awo takyenyeenya, oyo abantu gye baddukira mbu abayambe ku bizibu byabwe. N'obuuza omuntu omusiru gwe ng'ono amaze okwogera bino, obusiru obukuzunza bukuleeta ate ewoono, gwe kiki ekikuli omutwe okuggyako nga naawe oli mulogo? Nodda ku eyeeyita omusumba Bujingo, oyimiridde katuuti ng'olina omuntu Sseggirinya ali mu kutoba n'obulamu bodde, yandibadde agamba mutima gwo nti kale Sseggirinya bw'aba ayina we yakusobya, kozi kati guno mulundi gwakubirwa kuba mwe mwogedde ku gumu. Ogwasooka yali ayogera ku Sseggirinya ng'agamba nti yakwatanga obutambi wano nga yeeyita Mr. Update, nakati jangu obukwate. Gwagamba alina ekirwadde kimubala embiriizi, ensi emuwa ssaala emusabira ddengulu, gwe oyongera kunyiga. Tumanyi ebintu ebimu kubikkakkanya emitima gy'abalwadde kwe kubagamba ebigambo ebyo bye baagala okuwulira. Buli w'omugamba ebyo ebimukosa ayongera okubeera wansi, yeetaaga bimuwa maanyi. Ebigambo byazzeemu okwogera kwe kwogera nga atugamba nga bw'ali mu ddwaliro. Kakati bw'obeera nga gwe yeeyita omusumba, entegeerayo n'endowooza ng'ogiweeyingira ku abazze bakwogerako embeera gye bayitamu, gwe nga woolabira amaanyi go, then ekikyamu ekikuli ku mutwe kyetaaga kutereeza. Bw'obanga amaanyi go ogapimira ku bali ebizibu bye bafunye, n'otuuka kussa oli ng'afudde kansa, emyaka kumpi katugenda mu 2 ali mu ttaka, oyagala tulaga nti gwe amaanyi go akwogerako yatuuka ku eryessa. Then weetaaga okukebera omutwe. Bino si byogera wansi ku disrespectinga muntu, tugezaako okwogera okutegeeza kuba abiraba era agenda kubiraba. Bino bye twogera eyeeyita omusumba Bujingo, ddayo otunule mu ndabirwamu weetunuulire. Eri emabega wayokera Bayibuli wali mutono, oba okugejja n'olubuto lw'ofunye nga bye bikuleetedde obuzibu, toyagala kuddayo mu butono. Weetereeze wakiri odde mu butono naye oyogere ebyo Katonda byakutuma, bw'abanga ye yakutuma.
omusajja gwe bayita omugenzi naye ensonga z'obunene twali zijjeemu olwali no nkugambye genda kukiddako naye nkyagadde nkikugambe. so njagala waliwo omugenzi omugenzi tata wa Jengo Pastor Aloysius Pastor Yiga Augustine Yiga. Njagala okusomooza abasajja nga Bugingo nti balina bye bakola ebyawukana n'ebya kozi yamuyitanga mufere. Nkusomooza leero bw'obanga ddala oyina enjawulo yadde ntono bweti ku musumba Yiga, kyokka nze nsobola praisinga Yiga ne sikupraisinga Bugingo. Dwaki? Yiga mwenna basajja mmwe mwazuukukira ku bwongo bwe. Yiga yategeera nti abantu abajja mu church balina ebizibu. N'amanyi omuntu alina ebizibu omukuttootya n'akwata bino mmwe bye mubaleeta mbusimanya bawo obujulizi n'abajja mu bujulizi obw'ennaku n'asooka akuwesanya at least eddakiika z'oliwaawo ofiiringa okke. Ebikunyiga ku mutima n'obiyita mu ngeri ya comedy oyina obulumi ne mukadde ako n'akukkakkanyizaawo. Teyayawukanako na balala abaleeta abantu oli n'ayogera okwegamba naawe obujulizi bwe ng'akulukuta amaziga kubanga ekyo kye mubagamba bakole okwagala okuleeta ennaku n'ali ku TV ze mukola buli musumba akola TV nga kuliko ennamba zammwe ez'amasimu okusika abantu. Bwe tubanga lino lyessa lye tuliko nga buli musumba okola kyakiyo ng'ekikozesa kyaki kuteekako bulango bw'abantu kujja mu kyakiyo then mwava dda ku nsonga nsembayo n'abantu abagenda mu makyaki. Actually nsaba eddakiika emu nkozese buno obudde ngenda kusembayo bali ensonga ya Anthony Wameri n'ensonga ya omukulu Segirinnya. Njagala tukkirize Aloysius Bugingo munenya abantu nti lwaki omuntu afa abantu ne baselebratinga. Kino mpitaano kigamba abantu bajja kuselebratinga ng'ofudde kubanga okoze ebibaleetera okuselebratinga olumbye n'abateetaagisa obalumbye n'abafu abali mu ttaka obalumbye. Kitegeeza abantu bagenda celebrating okufaako nga balina ensonga gwe kizibu ky'ensi ovuddewo kubanga bw'oba olumba n'abafu then ate gwe obeera either wabasooka okufa obalwanyisizaako emagombe ne ku nsi. Naawe nzigalawo ne kano abantu abagenda mu makyaki mu masinzizo buno obubaka bwammwe nga tonnaba kuzuukusa ngalabi yo gitwala na bizibu bikwetimbye ku mutwe. Wuliriza kino si kikyamu, kino si kikyamu. Papa kino si kikyamu, kino si kikyamu nga tonnazuukusa mutwe gwo. Ye nga tonnazuukusa mutwe gwo. Ne tulina ababuyabuya kati nkutadde okitegedde kozesa kimu mutwe nga tonnazuukusa mutwe. Tulina abantu ababuyabuya omuntu nga tasobola laba nsobi kujawula ku kirungi oba ku kituufu kati omubuyabuya atuuka ku eryo oyagala tumuyite ki. Now onzijeeyo oganye nzijeeyo point yange gireke njiteekeyo. Abantu abagenda mu masinzizo njagala mubeere nammwe nga mugenze kunoonya Katonda. Mulekerawo okukwata emitwe nga mugitwala okunoonya ebyamagero. Ebyamagero abikola muntu naye mugulumiza abo abantu ababali mu maaso ne mwerabira bye bakiikirira. Nkugambye abantu abo benkugambye ababuyabuya basinza bapasita. Basinza bapasita. Oyo omuntu akuyimiridde mu maaso gw'osinza alina gwakiikirira, akiikirira Yesu Kristo, akiikirira Katonda. Naye oganya okutunuulira Katonda. Ekitiibwa ne buli kimu ky'osaba pasita wange, pasita wange, pasita wange, Katonda ogenda mwogerako. Tolina na kifaananyi kya Mukama mu nju niyo oyina ekya pasita ekinene bwe kiti. Kati oyagala nkuyite kinkozesa kigambo ki? Bye. Toba mu buyabuya. Kitegedde. Kale
ka point ka tikitiki bubiri. This is my last opinion. Ebigambo ngenda bigoba kuba buli omu kyagamba dakiika tikitiki kale ta obuweddeko mbeegayiridde n'obuwombeefu obw'ekitalo bannayuganda mwenna naddala baganda baffe abalokole abaddukira mu makyaki nti obufumbo buganye ne mufukaamirira abalyoyi bammwe ab'emyoyo naye nga mulemererwa ofukaamirira babba bammwe ebyo bikyukemu bikyukemu. Mbeegayiridde era nga nfundikira mulemererwa okuwa bannyammwe ne bakitammwe akanyama ku wiikendi bakalye ne muddira emitwalo n'emitwalo ne mugitwala eri abalyoyi b'emyoyo abaffere ebyo nabyo bikyukemu. Mbeegayiridde n'obuwombeefu obw'ekitalo mulekeraawo okugenda ne muteeka waggulu abantu abo ne mwerabira nti mwina ne bakadde bammwe mudde ku nnono ne bajjajjammwe muddeyo mulime ku bijja byewammwe muve mukabira ennaku mu makyaki kubanga n'abo be muliko bayaaye. Kankamaleyo kubanga ekimu ku bigambo bye bababuulira byempulira noono gwe tuli mu kwogerako olwaleero ababuulira babagamba nti temwabya nnyimbe. Naye njagala mbabuuze mu abali abatuwulira waliwo ng'obulokole tebunnabaawo bakadde bo baaliwo ng'obulokole tebunnabaawo watandika na kubeera mu byabuwangwa nga tonnafuuka mu katuliki nga tonnafuuka nga tonnayingira ddiini ya Buisiraamu nga tonnaba kufuuka mulokole therefore mubirivinga ennyo okuddako ewammwe ku nnono kubanga kikulu. Totawaana gw'osogodde amala. Bayibuli yennyini etugamba nti Yesu yagamba nti sajja kudibya nkola ya nsi. Oyo Jesus yabyogerera. Teyajja kudibya nkola yaki ya nsi naye yajja kulokola. Kakati enkola y'ensi waliwo cultures gwe bakuzaala balina gye bakuzaala ono balina gye bamuzaala balina gye bamuzaala ekitugatta oba bwe bwa Katonda nti ffenna tuli batonde tuli mu kifaananyi kye naye gye tuva tulina bye tukkiririzaamu. Ontegedde waliwo abagamba nti ffe bwe tuba tubuuza tufukamira. Ontegedde kyokka waliwo abagamba nti ffe bwe tuba tubuuza tugwa muntu mu kifuba. Kati eyennono ezo ennono z'obuwangwa naki tezikontana nanzikirizayo era tewali kikugaana kubeera mulokole asoma Bayibuli n'ogenda n'olima amalaalo ga kitaawo n'ennyoko. Ontegedde era nze ngalima ontegedde nti teri kikugaana genda ku bijja by'abajjajjaabo n'osabako akati oli eno ndowooza ngende nange nneme ku bijja. Vaayo naawe malirize onje ne pointi yange ogyonoonye sinnaba kugyerabira njijjukira mbadde nkugamba nti bino ebintu byaffe bye tubadde twogerako ebyabapasita baffe n'okutwala tugende nedda nkijjukira nkireese nti bino bye tubadde tubye-twogerako waliwo kye tuyita obuvunaanyizibwa waliwo abantu abavunaanyizibwa ku bino okitegedde ffe bino bye tukola tubikola mu mwoyo gwa ggwanga ontegedde guno mwoyo gwa ggwanga I mean you have a lot to do, I have a lot to do, you have a lot to do, he has a lot to do. Naye waliwo ebitongole ebyateekebwawo ebirimu n'abantu abafuna omusaala nga balina okulaba sanite mu ggwanga. Waliwo ekitongole bakiyita ndowooza ministry number eyali mu Father Lukodo bagiyita eya integrity eya integrity. Kakati ethics and integrity bweraba ebintu ebigenda maaso mu church ya pastor oba bamuwaayiriza oba tebamuwaayiriza
oba bituufu ne byayogera byonna, it is a task to you. Mubeeko kye mukola. Mubeeko kye mukola. Ethics, mubeeko kye mukola, kyonna kye mukola mumanyi, because ethically we are going out of order. Ochegedde integrity ekakkanye nnyo, babeeko kye bakola, simple as that. Kale ebiseera ebisinga gwano poliisi kijanguyira okunoonyereza ku muntu abbye miliyoni 1 ku miliyoni 7 ku miliyoni 10 ez'abakadaama nga amubbidde emyezi 6 ku myezi 5. Simanyi oba lwaki poliisi teyinaawo kitongole kisobola kunoonyereza ku muntu alwawo. Alwawo mweraba. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752871515. Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu. Tulina ploti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank. Tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi. Ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28. Runesa Properties, let's guide you home.